Breaking news okuva mu ggwanga erya Syria. By this time tukimanyi nti abayeekera oba boyinza okuyita ba jihadists bamala dda okubanga basalako Aleppo. They control almost 90% of Aleppo mu ggwanga lya Syria era nga bali mu kumuvinga forward towards Hamam. Hamam kye kibuga ekiri wakati w'eggwanga wakati wa Damascus ne Aleppo. Ofuna bulungi bova ku Aleppo odda ku Hamam. So Hamam is actually in the south of Aleppo. So bali mu kubanga bamuvinga towards bali mu kubanga katolutalo luli mu Hamam olwaddala emmundu evugira mu Hamam. Wansi tuyinawo abajasi b'eggwanga erya Syria nga bakuba emmundu, waggulu tuyinayo aba Russia, aba Irani n'ebirala. So Iran egamba nti bajja wekineetaagisa okubanga basindika amagye mu ggwanga lya Syria bajja kubanga basindika amagye. Tujjukire nti ku front y'abali abayeekera waliyo Turkey, waliyo Turkey, waliyo America, waliyo ne Israeli. Ofuna bulungi. Of course America wejjejja ne ba allies baayo. Turkey wejja tetumanyi kyejja nakyo. Israel is there officially. Lwansonga nti Israeli nabagamba nti Israeli eyagala immediately after the ceasefire yaje yagala kusarako Syria. And we have America here nga yagala creating another battlefront for Russia. Ofuna bulungi aba Russia basobole kubanga we bazikiza olutalo oluli mu Ukraine nga Trump we yali. That is how you see that these people are like balowooza abantu basiru. Then they create batandike chaos mu ggwanga eddala naye nga it's a proxy war nga bwolaba oluli mu Ukraine nti the proxy war lwe bagenda okubanga balwana. Tujjukire nti eri side waliyo abalabe babiri. Yes, China yagambye egenda kuwagira Bashar al-Assad, but we don't know China si abantu abasobola okuwaayo amagye nti mugende mulwane. Tegerekese bulungi, but we know that waliyo amagye g'aba Russia gali ku ground, waliyo aba Iran bali ku ground, and those are sworn enemies of the United States. N'olwekyo luno olutalo lugenda kubeera wakati wa the sworn enemies, abalabe ba America ne ba allies baabwe ku side eri n'abalabe ba Russia ne ba allies baabwe ku side endala. Bano aba Syria bo bagenda kubeeranga collateral damage. Ofuna bulungi nga wolaba ekiri mu Ukraine nti aba Ukraine bali collateral damage. Olutalo luli mu Ukraine luli wakati wa ggwanga lya Russia na NATO member countries na America ne ba allies baayo. These other people who are involved there ba Ukraine majega Ukraine oyo yena kasasiro. These are all collateral damage. Tebabafaako. So ku side eri nkugambye nti waliyo Turkey, side y'abayeekera Turkey, abawagira abayeekera Turkey, tuyinayo Israel, tuyinayo America. Of course America naye nkugamba nti wejjejja naye baki ne allies. Kati luno olutalo mulina okutandika okulutunuulira very 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 keenly. Mulutunuulire n'erise George, tunula walako, totunula wano just kumpi biva kusomera ku media biki. Tumanyi nti in every regime president wotunulira Bashar al-Assad bibamwogerako by the way byonna si birungi. Wamba abantu akola biki. When a country is full of instabilities, political instabilities, mulimu ba rebels, mulimu biki, of course government okwekuumira mu buyinza ebe ino okubaako amaanyi geeraga. For example ng'okuwamba abantu biki mwabali mu Africa bino ebintu mubitegeera bulungi, ofuna bulungi. So after when the Arab Spring broke up mu 2011, obviously government zonna mu Middle East zali zino okwekuuma okuteekawo like a deterrence okulaga abantu nti fa bali mu buyinza fa abamanyi biki. So they did a lot of bad things to people which left their families wanting revenge. So this is the revenge coming. Naye eno revenge ezeetya tezze kuvanga wolaba nti tezze ku lwanso tezze yokka. It has not come alone. It just blew up all of a sudden ne bawamba the second biggest city. That is not easy.
Ofuna bulungi. That is not easy kuba ebibuga bye bawambye eyo Aleppo gye balambye baddusiza emisinde abasirikale be baddusiza abasirikale ne babagoba ne mu bases. They came with heavy artillery, heavy advanced equipment. Ofuna bulungi which was handed to them. So obuzibu obuli mu luno olutalo nti Turkey buli muntu ayogera ku Turkey Erdogan. Tebogera kuzidi ensi endala bazimanyi America and its allies, Israel and its allies, bo bakimanyi tebagala government ya Bashar al-Assad. They have been fighting it and ever. Naye kyabewunyisiza ye Turkey okubanga ya crossinze Russia ne Iran. Ofuna bulungi nga yefuula like Erdogan is a two-faced person. Tujukire nti ne treaties eza Ukraine ezali zigana aba Ukraine okubanga bayingira mu NATO bazikolera Turkey. Neno treaty eya 2020 eya Syria nayo bali bagikola wakati wa Turkey ne Russia. So he broke that na unleashinga bano ba rebels bagende batandika okulumba eggwanga lya Syria olwokuba nti Abayisirayiri bamugamba tulina kikola saawa zino tugende tetusobola kulinda. Naye nga bagamba nti kyali already mu plan nga Erdogan yali ya planninga okubanga bano abayekera bakozesa okubanga balumba government ya Bashar al-Assad lwansonga tamwagalira ddala bya serious. Yali akiplanize nga bagenda kikola mu 2025 mwaka ogujja naye mu March ofuna bulungi mu March sikati. So naye olwokuba nti yafunye too much pressure okuva mu ggwanga lya Israel n'asobola okubanga abagamba okay mugende mulumbe musobola okubanga mukube emmundu. Kati kireka aba Russia nga balaba nti everybody is saying that Erdogan double crossed the Russians and the Iranians. Therefore he has officially gone into their bad books. Abamu blacklistings mu bitabo byabwe. They are never going to deal with him ever again. Bino tabikola nti olwokuba ayagala nnyo eggwanga lya Turkey. Nedda, he's not doing it for the Turkish people. Abikola for his own personal conflict ye gy'alina ne Bashar al-Assad. So awo we tuli oyo update aliwo okuva mu ggwanga erya Syria. Tujja kuba tubawo ebisingawo as they are coming out.